kale mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mutugoberera ku Tristock TV. Hajji Haruna Mubiru si musanyufu ne bannayuganda bibagenda maaso n'okuba nti ate bamwogerako nti yafa oba nti yafudde. Avuddeyo n'ennyike ey'amaanyi ng'agezaako okuba nti ate asambajja byonna ebigenda maaso n'okuba nti ate byogerwa ku mikutu gino egya social media nti Hajji Haruna Mubiru afudde. Nkwaniriza nnyo gwe wenna agenda maaso n'okuba nti ate oweekumira ku Tristock TV, okola kyamaanyi nnyo genda maaso n'okuba nti ate oyongera otugoberera, saako n'okuba nti osubscribing nga tugenda weza ba subscribers mutwalo, so keep up the love, so tusobola okuba nti tukuuma goolo yaffe eyo tukituukirize. Kaakati amawulire abasinga mubadde mugalaba ku social media nga gatambula nti Hajji Haruna Mubiru afudde, Hajji Haruna Mubiru afudde. Bloggers ab'enjawulo bagenze maaso n'okuba nti ate bagateekayo. Kakati ng'ono byamugudde mu matu n'avaayo maziga amangi n'alaajanya bannayuganda n'abagamba bannange sinnafa, nkyali mulamu, mulindeeko akaseera we kanatuuka nga nfudde nga kituufu ddala Mukama Katonda ampise, mujja kuvaayo mumbike. Naye ekintu ky'okubika omuntu akyali omulamu bannange si kirungi. Hajji Haruna Mubiru agamba nti alina abaana, alina abamuzaala, alina abantu abakulu kwegamba baalabirira. Abantu abasinga bakuze balwadde, mwagala kubakutula mitima. Mu nnaku ennyingi ey'ekitalo Hajji Haruna Mubiru agambye analabula babulooga bonna abagenda maaso n'okuba nti ate basasanya amawulire ag'obulimba nti Hajji Haruna Mubiru afudde. Naye ng'omuntu tamanyi lwaki abannayuganda bagenda maaso n'okuba nti ate bakola amawulire gano nti Hajji Haruna Mubiru afudde. Jjukira emabegako kawo waliwo omukulu amanyiddwa nga Haruna omugagga omusuubuzi eyafa nga yafiira mu kabenje. Ono nno ye yaviirako kalumanywera ono abantu abasinga obungi okwagala okufuna views ne likes bagenda maaso n'okuba nti bateekako ekifaananyi kya Hajji Haruna Mubiru, saako n'okuba nti bateekawo ekifaananyi kya Lumuli Nantume nga akaaba amaziga nga bagezaho okuba nti ate baframinga balaga nti Hajji Haruna Mubiru afudde. Naye yagamba nti mulinde akaseera we kanatuuka nga Mukama Katonda ddala kituufu amuyise nga avudde mu bulamu bw'ensi eno, mujja kuvaayo mulabike nti ate mumuteeka mu mbeera eyo ey'okuba nti ate mumubika. Naye as for now akyali mulamu, mumuleke agende maaso n'okuba nti ate alabirira abantu be mu mirembe. Alina abaana bamenyeka emitima, alina abazadde balwadde asobola okuba pressure. Ebyo byabadde bigambo bya Hajji Haruna Mubiru nga agezaho okuba nti ate akubiza bannayuganda okukomya okubika abantu abakyali abalamu. Guno si gwe gusoose nga bannayuganda bakola ekikolwa nga kino. Twakirabako ko we bakikola omukulembeze w'eggwanga n'avaayo era n'abaako abantu abamu be yakwata oba be yasiba. Kyakolebwako koko ne ku lumbuye kwegamba ba celebrities ab'enjawulo bazze babikibwa mu ngeri emu oba endala oba okitegeera. Naye nga bannayuganda tusaanye tweddeko ne bwe tuba twagala amawulire, tukube amawulire amatuufu, tukube amawulire agagattako, tetukuba mawulire gasattulula. Hajji Haruna Mubiru akubiza bannayuganda n'abagamba bannange mukikomye, ekintu ekyo si kirungi nakamu n'akeddagala. Era agambye nti gwe wenna blogger ali eyo ng'ogezaho okuba nti ate osaasaanya amawulire gano, nkukubiriza okugema okwekuba mu mutima nga ggwe omuntu, weeteeke mu bigere bye singa gwe badde babika kiki kyewandibadde owulira. Weeteeke mu bigere ebyo, so mulekere ogenda maaso n'okuba nti ate mubika abantu naye ng'ate bakyali balamu. Bibadde ebigambo bya Hajji Haruna Mubiru ow'ekitooke. Tristock YouTube channel kwoli njagala okuba nti ate mbasiibulira wano. Naye gwe wenna nga tunaba kuba nti ate osubscribinga ku Tristock TV, genda maaso n'okuba nti onyiga ka subscribe, ate n'oluvannyuma tulabike nti ate tweyongerayo n'amawulire amangi ennyo okukamala. Tristock ye YouTube channel kwoli, mubeere bulungi, mweraba.